na Uganda muggula amaaso bulungi nnyo. Njagala kuluno muggula amaaso bulungi nnyo. Banaye tetugenda kubeera waneno omubaka ddala nga yeeyita mubaka nga wakeera ku makya n'osimba mu musana n'omusindika mu palamenti akukiikirire. Tudde wano ate tubeegayirire tutandike okubannyonnyola. Munnange nno olina otteeka omukono ku sensor motion. Munnaye nno Mpuuga ekintu kye yakola kyali kimenya amateeka okwezibika ssente y'omuwi w'omusolo. Bannaye baganda baffe tetugenda kutuuka ku ekisente eyo, tetugenda tuuka ku leve eyo. Wano ngenda okwolera bannayuganda babaka baffe nti ba NUP nga bali mu kwebuzaabuza ku nsonga eno ey'obulyake ey'okwegabira essente y'omuwi w'omusolo. Bannaye mubambalire. Wekiba kyetaagisa kutuuka ku babaka baffe tubabuuze gwe omubaka siginicha yeeri wanga tetunnagiraba. Ekyo kikolebwe. Mbabulidde temuyina another chance yonna egenda kukuba mu babaka bano tochi. Nti olwaleero tulina chance nti ensonga eno ejjidde ng'etubulayo omwaka gumu okuyingira 2026 akonkona. Now, olwaleero ababaka bano baba nga ffe batukozesa okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Mwe mulowooza kano si ke kaseera naffe okubakozesa? This is the right time. Nti omubaka muteeke ku nningo batuzizza musango kubanga wamusindikawo okukiikirira. Tukyalina bandakazadde b'eggwanga bafiira mu ssanya olw'okuba tewali bikozesebwa, tewali ddagala. Ng'okeera ku makya ofuna ababaka bali mu kwewa 5 olwaleero bakugambye nti twagala ssembeza palamenti ku muntu wa bulijjo. Ng'okusembeza palamenti ku muntu wa bulijjo balina kugitwala ggulu, balina ogitwala Embaale, balina ogitwala Mwaluwa. Ezo zonna expenses mukayana nti bakendeeze ku nsaasanya parliament. Kyokka ate parliament yeekulaga eyongera kugaziya nsaasaanya. Okategedde? Nti olwaleero munnansi yandigambye nti otuuka otya gwe omubaka parliament otuuka otya ku munnansi. Munnansi omutuukako ng'omutuusaako obuweereza. Di munnansi oba ogenda mutuukako gwe omubaka awo wootudde ku parliamentary avenue awo wootudde ku parliament awo. Nti olwaleero munnayuganda ayagala atuuke e Mulago ng'eddagala weeriri. Munnayuganda ayagala atuuke ku Cancer Ward Institute nti azze okufuna treatment bamusiibudde agenze so tasigadde ewaawo. Munnayuganda ayagala atambulire ku nguudo ennungi. Munnayuganda ayagala afune policies nga zenkana nti ndema olwaleero wejja nekola eviction enaasana tejjayo baavu bokka wabula n'abaana abagagga abali mu kuzimba factory ne industries mu ntobazi zino n'abali mu kujjamu omusenyu nabe batwaliramu lumu. Nti omugagga wa Kombucha yetagenda kusigala mu lutobazi nga taddemu ekifactory gwate ojje omenyewo amayumba g'abaana abanaku abaagulawo bupoloti. Olwaleero weebuuza nti Nema yali luddawa ng'abantu bano babaguza bupoloti buno. Era balina ebyapa mu ntobazi babijjawa era babifuna batya? Kati bino byonna biyitawo nga bijja mu palamenti yammwe nti weebiyisibwa mu palamenti olupalamenti ebeesembedde ku muntu wa wansi. Ekitegedde so tekiri nti ate leero munnaye twagala kusemberera ku bantu b'eggulu kati palamenti tugisitudde osite almost ababaka 516 ogatteko abakozi almost abagenda mu 3. Bano bonna olina obafacilitatinga mu kiyitibwa zipadm amafuta gonna eno ssente ya mu musolo gy'oba ogenda obafacilitatinga mu ggwe basembezeza services naye nga wano oyongera ate kusaasaanya. So kati bannayuganda twagala tubaggula obwongo. Bannayuganda mmwe mulina okufaayo ku ggwanga lyammwe. Kubanga kati kitwale nti yo parliament mwasindikawo kiyumba kiri awo mpuku y'abanyaguluzi y'ababbi. Kwewa buwi ssente, kweyongeza ssente. Okitegeera bulungi nnyo. Nti olwaleero seetaaga mubaka kunsemberera. Neetaaga services. Neetaaga better policies. Okiwuliza nti omusolo gwe ngenda okuwa gugenda kubaako ne kyegukola. Nti njagala ababaka bange batuule finance committees zituule zigereko omusolo omusaamusaamu ogugenda okwongera ffenna gwe tugenda okuganyulwamu. Kubanze seetaaga kutunula ku mubaka. Sirina kye mwetaaza. Okategedde baganda bange. Now njagala ku baganda baffe balina document etambula eraga omanyi ow'ekitiibwa Mpuuga ne kagulupu ke ak'abantu omanyi miliyoni 5 zimutuuza obufofofo. Yes, miliyoni 5 zimutuuza obufofofo. Kakati oluvannyuma lw'okuba nti ababaka banyiinyiitidde leero saababuuziza nako mu nsonyiwe
njagala kujjawo kano mangu oluvannyuma lw'okuba nti ababaka bafunvubidde bali strong bagumidde okulaba nti bajjamu obwesige bakominsona ba parliament abewa service fee oba service award koyita akasiimo ake miliyoni 5 abalala ne bewa miliyoni 4 okusinzira nti leader of opposition Joel Osennyonyi yasitula almost ababaka ba NUP abasoba mu 25 n'agenda nabo ku mmeeza Ssekikubo watudde okuli sensor motion kwe bagenda okukollectingira ekiwandiiko kuba collectingira signature kino kyakangamu nnyo ow'ekitiibwa Mpuuga ne ttiimu ye Anita Amongo ne Kakulu Kaabwe Bakuriso Obole ba Solomon Sirwanyi Kakulu Kaaba mafia nga bamanyi mu parliament yawo kakati bo baali balowooza nti kino kiyinza okuba ekyolusaago anti ababaka bayinza obutakola ki obutajjumbira kintu kino naye bagenda okukiraba nti ababaka bafunvibidde nga almost Ssekikubo emikono agiwezezza ayagala nakugenda mu nsuso nagamba we have to act ngojeko intimidations wanangambe toddamu muyita waki munnange bye baagala ufayoti katubawe ebitibwa byabwe buli omu awulira information gye njogera ategere nti njogera kuwa ekitiibwa munnaye w'ekitiibwa yeeyisa bwato katubawe ebitibwa byabwe munnaye bye baagala kino kikujjako we muyito w'ekitiibwa guma kamuyito w'ekitiibwa munnaye bitiibwa bye baagala kati ensika etegeera ab'ebitiibwa bye twogerako bo be bafaanana batya naba bayitibwa bahuliganizi bafaanana batya era beeyisa batya kakati nzikiriza n'abali kuno munzikirize muwe ekitiibwa kye bwe nteekako ow'ekitiibwa ow'ebitaano tutambulira awo byonna bitiibwa bye katubimuwe okategedde bulungi so ekyo tekirina kye kikujjako onogamba te atolwakyo kyamuyita ekiti katumuwe ebitiibwa bye mu bubbi bwe tumulekerereyo lankaze zitambule okategedde kakati mbadde nkuseseetulira nkuleeta ku kinyusi onfunye bulungi nnyo kakati batuuka okukiraba Robina munnaye anti bye baagala ate kasatu bayita ab'ebitibwa nga bazimba mu bukooti n'oluzungu olumerika olungereza katugende kakati munnaye abakulu batuuka balaba nti ababaka bafunvubidde ekintu kino kyandiyitamu kubanga ate wekinajja ku fulo ya parliament kabaka weddemu kati what next kiki kye tulina okukola we bagezaako ku intimidating ababaka bano olwo NRM yo yeesazeemu ab'ekisinde kya Piraawo bagamba ffe tetwagala Mpuuga Anita Amongo tetwagala naffe tulina ebiruubirirwa ebyaffe tulina interests ezaffe kakati mwe mu NRM bamwagala musalawo kuyimirira n'abali yake fe abamu twekutuddemu kati bagenda okukiraba nti abapiraawo abamu ababaka abapiraawo okiwuliza bagenda kudda batandise okusayininga ntuli bali 100% sure nti ababaka ba NRM abasinga tebagenda kusayininga ku kiwandiiko kino nti olwaliwo opposition erina ababaka batono niwe basayininga bonna tekigenda kuvaayo kakati bagenza okukiraba nti aba opposition ebbendo bende erimu lifunvubidde okiwuliriza bulungi nnyo litandise okusayininga emikono gitandise okuwera ate ne kusaidi ya NRM kuliko abateekako emikono ne bagamba we have to act kati kye baakoze nga bagenda badingirira ekiwandiiko bafulumya kidokumenti nti ababaka bamwe be mwalonda be basiru be bawumba tuutu nti ababaka basayininga ebiwandiiko mu parliament nga tebabisomyemu okategedde bulungi nnyo kati bakuleetedde kidokumenti ki budget parliamentary commission kyezi kubanga budget eno wejja esooka kutuula mu parliamentary commission neetuula negikubaganyako ebirowoozo then ne agreeing ne figures zino ne adjustments then neryoke zireeta ku floor ya parliament ne zidiscussingibwako okafunye bulungi kati bakuleetera ki parliamentary commission budget nti ki budget abasinga njagala bw'oba sirina wano wensobola kukibalaga naye mukirabye ekibadde kisatuleti nga tebatambuza nze wano sirina wensobola kukibalaga baganda bange naye mukirabye kibadde bwe kiti oba naasobola okubalaga I don't know simanyi naye kibadde bwe kiti
okitegeera simanyi nti oba ena kibajjirayo bulungi sisuubira naye nga kibadde bwe kityo okitegeera bulungi nnyo kakati nga kiraga Parliamentary Commission Recurrent and Development Budget Financial 2023-2024 mu kiwandiiko kino nga bakulaga njagala tukkirire bulungi tuwuliziganye okiwuliriza musirike tukakkane tukkirire okiwuliriza tukkirire kakati njagala owulirize bulungi nnyo kibajeti kino kikkirira wano kyebakulaga ndi kino kibajeti kyayita mu Parliamentary Commission onfuna bulungi nnyo Parliamentary Commission ne agreeinga nakyo ne ku floor ya Parliament ne kijja ababaka ne bakikkiriza ne bakkiriza bajeti eno eyite mu bajeti eno ne bajja ne bakulaga kati zino sente za mpuuga service award bagitadde mu kiyitibwa ex gratia okiwuliriza nti wano mu ex gratia ne bagamba these are retirement benefits of former speakers and deputy speakers naye kati okuzzaayo emabegako katono mwawulirako ono era twajja ne tudiscussinga nti ba former speaker ne ba deputy speakers ne ba vice president bakkiriziganya nti bagenda kuweebwa akasiimo buli luvannyuma lwa myaka 5 buli kisanja era parliament yatuula ne discussing ekintu kino nekikubaganyako ebirowoozo oba mujjukira bulungi nnyo akaseera ako ndowooza mukajjukira bulungi ne baleeta ne bakugamba nti abaali ba former speaker ne ba speaker wano twalabiramu sekandi ng'agenda kufuna emirundi 2 afuna obwa speaker n'obwa deputy ne tulabiramu kadaaga nga nabo bagenda kufuna onfuna bulungi nnyo kakati mukine bakulaga nti ba former speakers bagenda kufuna akasiimo nabana abalijja nabo bagenda kufuna akasiimo okiwuliriza bulungi nnyo kyokka ekiyitibwa service award zino miliyoni 5 mpuuga ze baamuwa na zino ez'aba backbenchers miliyoni 4 tezayogerwako era ababaka tebazikubaganyako birowoozo okiwuliza nze njagala waneeno omuntu anchallenging aleeta akatambi nga ababaka ba parliament bali ku floor ya parliament bakubaganya birowoozo ku service award eno gye bawa mpuuga gye bayise ex gratia nti leader of opposition tusazeewo musima n'akasiimo ka miliyoni 5 okiwuliza njagala akatambi kubanza olwaleero nsobola tula wansi nenkuleetera akatambi nga ababaka ba parliament bali ku floor bakubaganya ebirowoozo ku benefits zino ez'aba former speakers ne ba speakers okiwuliriza bulungi nnyo kati njagala mutugambe nti olwaleero lwaki mwakubaganya ebirowoozo ku kasiimo akalina okugenda eri ba speaker ne ba former speaker oyo ye Munanopo Noah Mutwe ng'agezaako okuba ng'alaga obutali mativu actually si yeka atali mativu bannayuganda abasinga embeera yatunyiganyiga dda era ng'ebigenda mu maaso bye tulaba mu palamenti oluusi tubyewuunya ne tugamba munnange ate omuntu agooyengewa era agezezaako n'akugamba nti ab'emupi bano oba oliyawo bandibadde batuuka batya ku muntu wa wansi tetusaba nti batuuke ku muntu wa wansi nga bamugabira ssente nedda obuweereza bwabwe singa nti baba batuusa obuweereza eri omuntu wa bulijjo awo nno twandibadde tugamba nti kyekyo weewaawo nti naye baddira ensimbi zino ezandibadde nga zituusa ku muntu wa wansi ebikozesebwa oba oliyawo nga kuteeka ddagala mu malwaliro ate bo ne bazeegabira nga bwe twalaba emiriri gy'ensimbi juzi wano gye bivuddeko obukadde 5 bwe bagenda ne beegabira ate ne bamala ne bavaayo ne batukakasa nti mbukyali mu mateeka okuba nga batwala ensimbi ezo bwatyo abadde agezaako okuba nga annyonnyola era ng'alaga obutali mumativu n'okuba nga munnange agamba kiki ekyandisaanidde okuba nga kikolebwa. Oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga leka comment yo ebisigadde butereevu tukomawo nabyo temuvaawo.